All right, ladies and gentlemen, you're so much welcome. I'm with the Kent and Frosso from Voltage Music. Last time when alimpuliza akayimba kamwe kalimu ebintu bya love bingi. But nga tunagenda mu bya love, msoke mutubuuze. Bana yabalaba BTM TV, bampita Kent Kojo alongside one and only Michael Floss of Voltage Music, yeah. You know, you guys have done so many interviews, but abasinga amanya gamwe gali agewaka. Tebagamanyi. Kyokka nga tugwogera buli ssaawa. Kent Kojo Mugenyi. Nange sigategedde. Bampita Mugenyi Kent Kojo. Kojo Kent, okay. Bampita Mungu Michael Floss. Weddira ki? Nze seddira nze buli kimu mbeerawo. How is the music industry so far? The music industry mujja benge gye tugitwala. Fefa bakivuga. Tusalawo nti releasing a dancehall jalanga bonna akuba dancehall. Bo bwalaavu nga bugenda mpola nga nabo bakuba. So basically eri bulungi. Okay. Idea ya Joe eno yava wani yagireeta. Idea ya Joe eno yali ino okubeerawo kuba fe tetwechoosing ambu oba tewali muntu ya choosing Kent and Floss mbugwe jango imbe nono. Music. Ozeko muziki gwe gwatuchoosinga. Kuba ffe twa recording ennyimba ku studio. Nekikwatayo abadde bafan ne baagala nnyo music waffe. Yeah. That's how it came about. 2019, how was it? Briefly, tukiise mangu. 2019 any brand. Change jukira twagulawo nga tukola Roast and Rhyme. Ne tugenda tukola Belgium's yaffe. Yes. Ne tukuba Blankets and Wine. Ne tukuba shows, I think buli show nene ne tukuba bino bi Belgium's buli show nene ky'obamanye yaliko ba live performance. Twagikuba ate nga tusasulwa bulungi. So it was a good year for Twatoma. Yes. Twalina mu hit songs mmeka 3. Twalina muzanyo. Tubeeramu ne squeezy. Ne jiggy yiyo. Ne tugalawo ne Telemundo which eyingidde ne guno omwaka. How do you get these big deals? So many artists are struggling to get big deals like Belgians. Like most of those deals are given to artists. Baziwa bayimbi like kuba most of the times wabagala performing live. Kuba zona tuzikuba live. But Voltage Music when you ogenda munga ku social media nononyerezaako tuli basajja tukuba live. Yeah, every week to be practicing. You understand? Because bafana nabo bamanyi music. So bali abalasi bayimbi oge baziwa bayimbi. Nabo bakuba ate za fefe ka abaliko ne this year. Ndaba mwaka ogweddogo ezisinga mu aba headline. Ati nabo kubaddeko abalala. Nefa badde headline. Lovely. I'm still chilling with Kent and Frosso. So, tuyingidde 2020. 2020. How is it? 2020 is good. Kuba ne good news. We have a big show coming up on 17th. So, wakati waka baino kolachi kudduka bafan tuno ku making sure tubatuusako music omutuufu. Yeah, as we plan for 17th April. Okay. Don't you think muno mututemuka speed? Tutya. Okutekayo concert. Amangu ago before almost 2 places that they're all like si speed kuba nkubuuza ekibuuzo kimu emyaka ena gye tubadde tuyimbira ki agombuulira kwa gobadde oyimba tubadde tuyimbira abantu kitegeera ate nga mu myaka ena egyo tubadde ne consistency gy'otalabangako kyemmanyi teri muyimbi okuva n'abayimbi bwe twayingira nabo adde ne consistency nga ffe abamu tetujja kwogera mannya gaabwe naye era mubalabye ekitegeera basically I know and abantu bonna bakimanyi into we deserve this era bajja kujja batuwagire. Yeah. You know, after Nexus, why did you choose Freedom City and Lugogo? Why not let's say tugambe ne twapgenda tubidawo nga ngambe kula Bonita ifunga tujja to upgrading? Twa choosing Uma and Freedom City because twina aba fans abava no Kampala mu Central abalala bava Kawempe kati okuve nato okugenda paka eri ku Freedom City oberawo jam so twafunye place nga buli omu asobola okureachinga ono very well then naberi from Entebbe blah 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 ostegera so bafani bafuna tuino and then ate tumale tukube Uganda yonna so yes okay yeah so buli kimu kiri set yeah. If I may ask, don't you think you've overrated your show in terms of Kaja?
tetujja overrate nze because VIP shows zibeera za meka exactly olaba bateekawo ez'ekkumi okitegeera olaba abantu bagenda ne balaba comedy store ow'emitwalo 4 kyagala okugamba okujja ne musupportinga voltage ku mitwalo 5 kinene nnyo just kale kati golaba goli muntu omu sigambye naye era kale gwera wenkugamba kyetanga ekiyinza okuvaayo naye era kisinzira mu mbeera oyinza okuswetingira wano oyinza okukankana naye ng'abantu gye bali temukisusa Yeah, you know, when old friends meet up, that's what we do. Anyways, as we go into the show, musaze omukole Uma, then after mugende ku Freedom City. Uma 17, Freedom City 18 April. Audience wise. Byawukana mu audience wise. Yeah. Audience wise. We understand twina audience eyaba corporate and ate yebeera nnyo side zeno. And we understand twina audience high school guys, campus, bichi okitegeera ate nabo bo baagala nnyo ekifo nga kya kikiri okitegeera. So basically kiwala twakidividinzeemu tukolere bali abakanyama naffe katulyoke tujje eno tukole ki twabye. Okay, katikambo by the way abayimbi bonna teri atakonyeemu. Everyone is going to perform with us live. Okay. Yeah, so ogamba everyone live tulina betulanga live zibatawa faayo bajja kujja mu practice. You know, most artists Latinum kiboko weeri Latinum olokwambia na yenyo another question, another quick one. When so many artists are planning their concerts, their big days, mu careers zawe, they tend to threaten tugenda kuleta omuyimbi okuva Germany, kuleta omuyimbi okuva Jamaica. Kent and Froso kyanja kyo kyemugenda okutulekolako concert yamu. First of all bya muyimbi nga kaleera omulaba naye olabye Spice Dana yaleeta muyimbi ki kujjako gwe yakola naye kolabo. Anyway naffe bagenda kujja ba Aroboy bagenda kujja Waida ajja kujja Naye Boy bajja kujja nga ab'emikwano kitege babwoya bajja kuyimbira ku bakyali baabwe. So basically it's embracing a Ugandan talent kuba mugenda kubeeramu abayimbi abato abagenda oyimba then mikwano gyaffe. I think I need to look out for you guys to collect longer interview, but for now let's omanyi lwaki because abantu balwawo balaba ate betaaga okuba nga bawuliza, so tugende mu quick fire. Female or male? Female, obvious. Which best color? White. Best dish? Yeah, baliva ne talk. On a normal day sente mekezi bamwaletiyo? Sente mekezi bamwaletiyo ezibamu ezibeeramu sente nyingi. Your worst fear? My worst fear kufa. Best moment? Best moment of course nga tujjuza show. Kale, ladies and gentlemen, the quick fire ends there. My name is the one the king. Achombuza female oba male oli wa male. I love you so much.